assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako basebo ne banyabo ku Extradigest mugoba nsonga. Nze Ibrahim Mukasa eranga yona gyosinzira okubanga otulaba. It's a beautiful day. Mbeera nzikaka mu nnyo. Tuli mu Israel we tusinzidde olunaku olwaleero eranga mu kutambula kwange eno Isirayiri ngezezaako okunoonya ku bannayuganda ab'enjawulo tuwayemuko. With me here twegattiddwako omuyimbi Tyana Bax nga mwana muwala munnayuganda mukyala muyimbi awangalira Israel oba Isirayiri gwe tuli naye akadde kano era nga yona gyosizira okubanga otulaba tusinzidde Tel Aviv oba Tel Aviv. Ekigambo ekyo kitegeeza ki? Mwe abawangalidde eno? Kampala, Jinja, Masaka, Mbale. Okay, so tuli Tel Aviv we tusinzidde olunaku olwaleero mu Isirayiri oba Israel. Nkwanirizaako ku show buuza ku balungi abatulaba. Bana abalungi mwenna abatulaba. Amanya gange nze Tyana Bax ndi musanyufu nnyo okuba na Ibrake. Musajja wa maanyi. Oli otya? Ndi bulungi. Oli bulungi? Yeah. Okay, abantu abo ddamu babuuzeeko. Nawe. Babuuzaako mwenna wa digestive wa mwami Ibra. Yeah. Mwebale okugobera programs ze. Thank you. Of course mbadde nkulaba ku social media ne just of recent one bakunominating mu awards bakunominating mu awards nze nkugoberera ku social media ku Facebook ne music wonga azanya ku TV ezenjawulo e Kampala. So I was so happy okuuliza nga ntuuse muno mulimu bannayuganda benze njogera nabo wano nga ndi eri Kampala naye nga bali muno mu Israel ab'enjawulo okuli omwami gwe bayita Colin omumanyi waliwo omulala bamuyita Solomon chairman wa bannayuganda Israel naye tuzze tuwogeranga yogerakaawo. So I was very happy. Obulamu bugamba ki? Obulamu si bubi. Obulamu bulungi? Bulungi. Kitambula kitya? Si kyangu nnyo naye if you hard working you survive. Okay. So njagala tutunuulire amannya amatuufu gwani? Amannya amatuufu nze Nakabuye Maria. Neddirangeyo. Weddirangeyo. Bakuzaalawo e Kampala? Banzaala Mityana Kigalama. Vaawo naawe. Oliwe Mityana? Ndiwe Mityana Kigalama. Nze ndi wa Mukiyinda awo. Nasomera Katakala, nensomera ne ku Mityana Pub oba Mityana Public School, nensomera ne Katakala Church of Uganda. Nanti nze sikulidde nzije banzaala banziwa ninzi banzaalira mu kibuga. Baakuzaalira Kampala. Mwe abaana b'e Kampala. Kampala baakuzaalirawo? Kampala nze ntandika okutegeera nga bazadde bange banzaali beefuna nga bali Katwe edda nga yakatandika. So ne bazimba awo Salami Munyonyo. So oluguudo lwe we wakaya wammwe? Yes. Okay. Oluguudo lwe Salama olwo bamanyi nnyo. Okay. Okulidde ku Salama Munyonyo kwowangaalidde era eyo gye wasinzira okujja wano? Eyo gye nasinziira okugenda gye nagenda nenzija wano. Okay. Tuli ku Extradigest mugoba nsonga. Programu yaffe enetebwamu ssente banywanyi baffe aba Sun Cargo Shipping Company ku Arapak nga basaabaza emali abasuubuzi okuva China paka Mombasa. Beekwate buli kimu kitambula nyo babayise ba Sun Cargo Shipping Company ku Arapak ate nga omuntu ali eyo ng'oyagala kugula nnyumba nzimbire ddala amagezi genkuwa nga gabuwa nga gabwereere nga bw'ova kuganga ogenda kuwangatto kampani eriemu ekitongole kiri kimu ky'olina okwekwata babayise ba Posh Properties Limited abasangibwa e Bukoto. Bano bajja kukuza ennyumba enzimbire ddala buli kimu kitambula. Tuli ne Tyana Bax mukyala muyimbi awangaalira wano Israel. Omazeewo bbanga ki wano? Ina myaka 3. Ogenda myaka 3? Yeah. Embeera eri etyekuyisizza etya wano? Embeera without work no survival. Are you sure? Yes. Teri woyinza tosobola kubeera wano nga tokoze?
tosobola no lwaki because demands they need zona zetaaga sente you have to pay house rent landlord tabimanyi tisina because bwakimanyi waliwo emirimu bannanyini nsi they know that there is work so there is no way gogenda omuga nti sina sente za rent emmere olina ogigula tolima everything you need olina okigula buguzi so without money you can't survive. That means you have to go and work. So generally here life is all about work. You have only one day, Saturday, to rest. And that's the day you have to clean the house, wash the utensils, do everything in the house. You know, na uli mukazi kwera bilirako ogereko pasaoni enkeera mulimu. So okuva January paka December eyo routine owumulamu lwa mukaaga tutandika Shabbat wano kulwakutaana kawungezi aba ensi yonna wano Israel ekomo kola kusawa omusana wegugwa enjuba olugwa obegudde saa 8 mwena muggala obegudde 12 mutambulira ku njuba yes obudde babalira ku njuba so tukomo kola enjuba bwegwa ngolaba era buli omwaggala police etandika okuyita bakusanga ng'oguddewo basobola okuggala edduuka forever penalty nga bakuvunana musango ki bayingidde tetuyinza oyita nti okusinza Katonda kwegamba ndowooza they believe nti eyo period tewabakola genda ewaka tendereza Katonda bakuwumula bwekito kati nga bugaa nti Katonda atonda abantu kunaku bwe uti nawummulamu. This is what they do. They practice what God did, I think. Okay, njagala tutunulire week etandika lwakumeka wano Sunday yatandise ggulo. So Monday yamwe ye Sunday wano. Yes. Ate fe Kampala Monday ye Monday. Sunday ye Sunday. Kati fenzere encha. Wejoyita Monday lumu encha nze mba 2. Luba lwakubiri. Mbamba lunaku lwakubiri mu week. So weekend ya naku kyezikola weekend wana Isirairi. Kulwokutaana kawungezi etandika kuba teba kidduka kyonna okujjako taxi. Obigwa bitalaze. Emergency ambulance. Ate ziba za bei nnyo. They are 2 times the price or 1.5 the normal price because they don't want you to move from home to other places. So kati olw'omukaaga lwe lunaku tebakwata masimu tekuba masannyalaze abaddiine nnyo abamu tebakwata ku anything electric era landlord takwata sente lwa mukaaga kebe wawona oyagala okusasula nti pati olina kusasula lwakuna nga nsasulira olw'omukaaga takwata sente mu ngalo ku lw'omukaaga gye tuyita Shabbat tewabaawo kikolebwa. Extradigest mugoba nsonga. Of course lwaki tufuna abantu nga bano ababadde mu bifonga bino batunyumize experience y'ebifonga bino. Tuline mwana muwala Tyana Bax mukyala muyimbi naye amazi wano approximately it's coming to 3 years. So kitegeeza alina obumanyirivu mu kifo kino. Okay. Njala tutunulire clubs endongo. Do people go to clubs here? Nga bwe tulina nti e Kampala tulina governor. Wano club eziriwo kyensuubira nti z'abaju. Abayudaaya. Music wabwe gwe bakuba tategeerekeka. Etegeeza togendangako mu ndongo? Nze nagendako mu ndongo omulundi gumu wano. 3 years now. Naye nagendako mu ndongo omulundi gumu ate nagenda ne mukwano gwange. Tugende tulabe. Endongo gye mwagenda muli y'Abayudaaya? Gye twagenda kati mulimu bano nti they are mixed. American Judaism like ng'Abayudaaya naye ng'ate b'America. Bakubako bino ebyokubuukabuuka naye nga ne bwogenda mu clubs zaabwe babuuka bubuusi mu bbanga. They don't know how to dance. So bo bagenda just kubuuka omuddugavu tosobola zinnya ku music waabwe. Unless nga mutegese party nga y'Abafirika. Zo party z'Abafirika wano muzitegeka? Zo zibaawo ebiseera ebisinga abaana bategeka naddala kati mu ssama. Tulinayo party zinga oba 2-3. Baani abazitegeka ezo? Abanigeria bategeka. We combine ne tugamba nti African Connect. So all African countries. So zibeerako abantu nga bameka roughly? If it's Nigerians, nga be bategese? Yeah, bamanyi mobilizing people. Muyinza obeeramu abantu banga 4-5. Wow, that's a good number. That's a good number. Yeah.
naddala nga muli eno ku mawanga. That's a good number. So mwezo nights oba parties ezo bakuba ku music waffe we Kampala bamukubira ddala anti kati bamanya nti tuyise ensi mmeka. Oh. Malawi, Uganda, Kenya, Tanzania, Ghana. Buli nsi ne bafuna DJ waayo. Kati time etuuka nga sawa yabana Uganda ne batusaba okuula ogwaffe. Okay. Nange nezija n'ennyimbamu awo. That is very good. Yeah. Osanze otya ekintu ky'okuyimba ng'oli eno ku mawanga okisanze otya kitambula kitya? Si kyangu nnyo nga bwe kyali badde kubanga nti neesanga nga siri ku ground and the demand of abantu bademanding ali ludda wa jangu tukulabe nga titukulaba tosobola kikola ng'oli eyo naye n'ogamba tomanya kisoboka. Yeah. Naye ng'ekintu si kyangu promoting music nga tulikamba kuba buli omu alowooza olina ssente ate nga si bwe kiri. Abantu balowooza olina ssente ate nga si bwe kiri. Ate nga si bwe kiba. Tewali muntu gw'osobola kugamba nti yakikuba. You can't satisfy everybody. So kati wekanga ssente abantu ze basuubira gwe zolina what they expect. It's not available. Yakuba tosobola bayimirizawo bonna ate nga bonna oyagala bakuyambe. Kati with that mentality you fail in music automatically. Okay, audience ki receiving the music wo wano baani abategera music wo wano? Abana Uganda. Abana Uganda bategera music wo? Of course Ugandans understand my music. Abana Nigeria. Okay, they're asking me bansaba nkube nyimba nga ziri mu lulimi lwabwe. Because one day nakola olimba lwange olwasooka video yali ey'okubina nakozesa mu Nigeria. Lwasatulatinga nnyo ba Nigeria bonna kati buli wempita they know that I'm a singer because I used one of their friends. Guys. Yeah. So kati bo babeera wano no, do something like this. Okay, Tyana, njala tutunulire wano Israeli wo wangalira. O promoting otya music mu community wano. Pushing otya? Mu community kyensinga okubeebazaako bambi they respond if they see something good. Mu community ndowooza abantu babala batamanyi nnyimba zange. First of all we have parties and secondly I personally send my links to them. Thirdly we have groups like around Ugandan community. So sharing music abantu babeera nga bamutegeera. Waliyo n'abantu abakwagala ku mutima. Naganze ennyimba zo nziwuliriza ku TV wange. You know, so music yatambula. Extradigest ekiddako abeera mugoba nsonga ebyo bitambulira wamu bulinga bulamu na kufa. So ye Extradigest mugoba nsonga. Tukola ne banywanyi baffe aba Roast Coffee Academy nga tebali wala nnyo ne wetuli wano bali wali ku Alwada Mall Airport Road UAE Abu Dhabi wojja okubanga obasanga. Roast Coffee Academy batandisa amasomo amapya duka Bunambiro duka za Mbwa tandikirawo kakokola tondeka nnyo ogende weewandiise munywanyi wange batendeka okukola crepes batandika okukola sandwich batendeka okukola burgers. On top of that essomo lyabwe kkulu ery'okutendeka okubeera barista bakyalitendekera ddala. Kampani zimeruseewo nnyingi naye weegendereze nkiddamu. Kampani zimeruseewo nnyingi nnyo nga zeefule zitendeka ba barista balimba tebakikola banoonya malyansimbi beenoonyeza byabwe bakkirire. So kubira omulanga ngamba nti weekwate Roast Coffee Academy enajja nankumbyawo ku Stera oba ku Alwada Mall Airport Road. Ekisinga obukulu kopole namba y'essimu eyo bawandikire oba bakubire bukimu kitambule bulungi. Ate nga yo Posh Properties ekuguza ennyumba enzimbire ddala ng'ebyapa bya Mairoland beekwate buli kimu kitambule bulungi. Tulina Tyana Bax muyimbi ate nga muna Uganda awangalira Israel oba Isirayiri wetuli akadde kano. Okay, TV za wano ne radio za wano n'empapula z'amawulire temutwalayo music wamwe tebaba promotinga. Bekwetaaga either ng'oyimba luzungu oba luju. Oh. Yes, kubanga ky'oyimba tebakitegeera. Kijja kuba kizibu nnyo okutegeera. Yasoba kwetaaga okuba ng'oyimba either luzungu oba luju. Naye oluju lubakolera nnyo because baagala nnyo omuntu ayiza olulimi lwabwe. Kwa majority wano esinga baddugavu Eritrea, Ethiopians.
boogera olulimi lwa wano olungi. Yes, because some of them they are born here, some they came when they are 4 years. Bakulidde wano. Alina emyaka 4 naye nga yakulira wano. So ayogera oluju. Ayogera oluyudaaya. Ayogera oluyudaaya bulungi. Gwe oluyudaaya olumanyi? Manyimu lulya mmere. Kati okugamba omusajja nti owaaye oli mukunkwana naye sikwagala oddamu omugambo otya mu luyudaaya? Ebyo bigambo bingi nnyo naawe. Tebirya mmere. So mu luyudaaya bigambo ki bye waayizeeyoko? Boketo. Kitegeeza ki? Good morning. Oh. Ken. So yakuddamu atya? Boketo. Era naye kyaddamu. Yeah, good morning, good morning. Okay, birala ki by'omanyi? Simanyiimu bingi nnyo okujjako ng'abyogedde kugamba. Bwe boogera bo gw'owulira kati? Yeah, owulira naye kati okwogera. Actually, in communication, I think you can understand what they say, but you can't speak back. Tosobola otegeera kyagamba nga bw'onaagamba tavil kesef nti sente. Mpa ssente naye ate nga tomanyi kikyakukola ki. Kyakuzzaako. Naye ng'okitegeera kyagamba nti mpa ki sente. Also got kama kesef or nti how much or like, you know, mwimu ebintu ebyangu for this for it's where, you know, yeah, mwimu ebintu just like basic. Okay. So wali ofunyeko wali otuteko obudde okunoonya radio zino ne TV gye ziri? I've never taken a step because I'm singing a language I'm selling somewhere. I think nze nti if I when nakwataganya bingi I'll get confused and afraid. Tojja kugusa nsonga. So ajigusa. So I rather choose an area and focus on it and see whether I can penetrate. TV zaabwe wano ziweereza nazo mu luyudaaya? Yes, wano buli kimu kya luyudaaya. But bagenda bakisomamu nti abantu abasinga bagenze ka America ne basoma kati ogenda mu banka. Bakuwa tailor nga wa luzungu naye tebajja kuteera muntu wa luzungu ku TV because they don't know you. Bo bakimanyi buli ali wana ayogera oluju. Okay, tuli ku Extradigest mugoba nsonga akadde kano. Of course muna Uganda gwe atuchaziza ali wano Israel atuchaziza bamuyita Tyana yono gwe tuli naye atuhostinze wano wetuli katisawe wetuli mukolera interview tuli mukunyumyamuko naye. Okay, Tyana njagala tutunulire Kampala ngo promotinga music wo gwe mukulaba okukwo atambula at what speed? Speed nene. Because nakayimba ndoze Kampala enyimba 2. Luno lwakusatu ninayo oluyimba baluyita omukuto olubadde luzanya kati. Kintu alidde ndoze emyezi nga 7 ku 8 okubanga I'm nominated in artists aba aliebwe mu diaspora nenga music waulika. So this is too short, it's a short period of time. Bayimbi banje Kampala bayimbye nenga tamu nominating anganako okitegere. So it's a kyamukisa jendi. It's an opportunity and it's a very big step for me. It shows me that nina wendaga. Yeah, kinzama. Okay, wano Israel omazewe myaka 3 bwe wali nga tonnajja wano waliwa? Nali South Korea. Wali South Korea? Yeah. Ng'okolayo ki? Nali nsoma. Nali ku university. Ng'osoma ki? Nali nsoma psychology and theology. Otuukayo otya? Mala okusoma ewaka form 6, then I had to apply schools outside Kampala. Okay. Ngende neyongereko ebitabo. Sina 6 wagitulirawo e Kampala? Najitulira ku Masaji SS. Okay. Tuyera Busabala Salama. Ndimanyi. So when I spent the whole vacation home, nga bobimanyi mwana ali waka. So I really desired to move out since I was young actually. Naye bwe rugenda yo ino kubanga yo oyina kyogenderako, either you going to marry ogenda nga student or refugee. Kubisa tosukawo. So I went as a student to study. I studied. Nkola akasente kati nnyo because I paid tuition for myself, so I couldn't save. Wali osoma psychology ne theology? Yes. Theology si bye ddiini? Yeah. Wabanguka mu ki? Nabanguka mu byo byombi. Byombi.
wabisomera bbanga ki? Nabisomera emyaka 2. Olunovayo na kipapula nga kyenkana ku kiti ekyo. Kyenyine certificate. Diploma, degree certificate. Diploma. Wafuna diploma. Wafunako omukisa okukola ebyo bye wasoma? No. It's very difficult. And season ebi Korea na wano. Kizibu nnyo kukolerayo profession yo. Tekisoboka. Wano okujjako nga olujo olutegedde nnyo nga bakola ne residency. Osobola okukola omulimu gw'owasomerera. Otherwise Korea tekisoboka. So Korea wali wesasulira fees? Yeah. Wali okola mulimu ki? In Korea we do it's a manufacturing of which there are factories of everything. Okujjako omuntu. So ogenda mu factory nga ekola AC. Omulimu ogwange gwa kuteekako switch yokka. Nyimirira ekyuma ne kiweza on a very high speed. Noteekako switch. On a very wali okola mu AC? Yes, AC. Okay. A lot of jobs. I tried a lot of jobs because ogezaako ne kigaana. You can't stand for 13 hours. Omugongo we gukutuka nononyayo ogw'okutuula naye nga emikono gye gikola. Omugongo we gukuluma okutuula nononyayo ogw'okutambula. It's very difficult. Korea sobola okufuna omulimu nga gwakutawula mu chai. Just like this. Kyokka ekyo nga kyokola. Neweegoba wekka. Basobola okutabuza chai lita emitwalo 4. Neweegoba wekka n'ogenda omulimu omulala. Basobola okutabuza chai nga anywebwa Uganda yonna. Emikono ne gifuuyirira. Togyeteekako. Nzibu nnyo. Young training actually nebaza nnyo okugendayo. Baakuteekateeka. I was trained and flamed in that country. Kati nze bwe nzija wano mwene ensi. I work hours. Abantu ne bagamba, we don't expect this girl to work. Why? Geneva. Ye wali training. This is nothing. I look at them men crying. Oh, Mungo, what is this? Oh, why? Wakola mu AC, wava mu AC wakola mulimu ki omulala? Nakolako mu AC. Ne nkolako mu ngoye ezo ze babaleetera e Kampala. Mweze muyita endiboota. Tulina first class, tulina second. Kaithi Kanaabi. Tulina third. Third class eyo Kaithi Kanaabi. Kati oyina amount gy'olina okuweza olunaku. So zibaawo, you sort out. You just have to look at it. Nomanya this goes here. Opimisa maaso? Maaso. Tekikuweesa omulimu bwongo buna speed yo. So when I came here I was so very speedy. So bw'ova mu ngoye wadda mu ki? Na eri kyanjawulo ekiriyo nti omuntu akola mu restaurant. Omuwala olina kuba nga oli mulungi nnyo. I know. Korea. I know. Kaakati bw'ojja wano ate gy'emirimu egisingawo nti you don't have to be beautiful. Naye ng'eri ekiyinza okuyisawo passport. Yepo. Yepo kitegeezaki? Beautiful. Korea ndwogera okusinga wano. Yepo mu Lukorea ye beautiful. Yeah, yepo da. Yepo. Olukorea kuba naluyiga nnyo ne nduwandiika. Yepo Alpha Jaden. Yeah. I can read and write it and speak it. So, bw'ova mu ngoye wazzaako mulimu ki? Njagala omenyera emirimu gye wakola e Korea. Engendako mu restaurant awo. Nenkolayo naye ng'emirimu gy'amaanyi omanyi. Ensasula y'abaana eri etya? Ensasula y'abaana tusokera ya Korea eri etya? Eri etya? Eyo Korea nze nakolanga buli mwezi nga nfuna millions nga 6.5. Eza Uganda? Eza Uganda. N'osaasaanya otya? Every after 3 months nga nsasula $1.2 ezeeri eno 6.5 ez'essomero. So kati I used to work hard so that 3 months ntuuka nga nnawo ku savings, rent, transportation, then I pay tuition. And I'm one kind of person when I don't want to live bad. It's in nature. Kulaba enviiri. Zino ze bayita ki Brazilian ze bayita ani? Zino ze bayita human hair. Never daga bakyala. Ala yakola abakyala. Abakyala. Alright. Njagala Tyana tuddeyo ke Korea. Mu course zonna lwaki walonda theology ne psychology? Ye course ekuyisawo okulinnya ennyonyi okugenda mu nsi eyo. Because you don't have a lot of options. That's why you take that kind of course. Ye mu nsi zonna lwaki walonda Korea? Because I had someone I know there. Korea wali mu yakina ekivubuka eky'omutwe omunene eky'ebigoye ebiri bwe biti ekitambula bwe kiti. Oba wali yali mu kali yakasajja akatini.
nali mu ya sali mu north nali mu south north ye ekiri ekivubuka ekyempaka ekyambala zikawunda ekyo nno kikwano kyawoga ne Idris Lukwago bakyagala nnyo kinywanyi kye so wali muyono omutono omusajja omukwata mpola abasajja beeyo bali batya abasajja beeyo basosoze so in that kizibu nnyo omusajja omukoleyo okuwasa omukazi omuddugavu omufirika but bw'oba ofunyeyo ekkadde eryo osoodi okulirimba abawala bamanyi bye bakola tetenkanya omuganda agamazaala ekibi akiwongerera naye ekyo sikisobola gwe wasobola ki nze tewali vaawo naawe no singa nze tolina wadde yali akuperereza wadde no va kukuperereza omuntu osobola okufunayo kati ku mulimu naye ng'omulaba sajanim means boss in Korea sajanim ng'omulaba nti asmilinga coffee buli wajjaga yepuda beautiful olabika bulungi if esowa soyo means where are you from then some Uganda was soyo Uganda Idi Amin yeah, because for them nzaawo bansobera nange neno bwedda buli gwe nti nva Uganda ngambuuza bwana Amini omugenzi RIP Idi Amin dada kati kambuuze wafunayo ke yali akubeesabeesa mu mbeera y'empewo biki obaddaawo mubiri gubanja omutima gubanja ng'era omwana w'obuwala muddugavu wafuna muddugavu munno ate kati olimba mwagaza ki nga musosoze gosoba n'omuntu ng'akusosola omuddugavu gwe wafuna yali avaawo mwina Uganda naye kati ekyali eyo tewali kiriyo ekyali eyo ate mwenna mwegwako nga mumanyi back university nga omanyi nti musomera wamu mbeera wamu you speak with someone wamuzaalira abaana bameka nali nkyali muto nze nagenda ebweru nga n'emyaka 22 omukulu yaba n'emeka maama my mind was young I had the body. How about the body? The body was okay. Naye ng'obwongo buto. Yes. Kati kambuuze ono omuddugavu mwakomanga bukomyawo kuba nti temwaliwo nteekateeka za kuzaala nze nalina obwongo buto ebyokuzaala nga mbitya wakolanga otya wakozesanga kalimpita wa wamiranga makerenda gana gakizaala gumba nze simira makerenda kuba siinayo kaana kati nabaana bwefanga nina ozaalayo so mwalinga kalimpita wa ebyo lwaki tetubireka aliwa yoyo nange simanyi tewaddamu muwuliza mwasingana ku university nga yakola course ki kugambye password yeyo oyagala kuŋŋamba nti bannayuganda bangi bagendera ku eyo course that's it nga bameka roughly bewalabako eyo mu biseera wabeererayo abannayuganda sonanga twaliyo banga maybe 5 so nga mutera okusinkana ne muwayawayamu kusomero tuba n'ennaku ezisoma Monday and Saturday so nga you have to come you meet nemwera hi coffee time nemuddayo mu lessons okay so mbeera ki yakuwaliriza okwabulira Korea eno okuvaayo obunyogovu weather natya nnyo obunyogovu obwali buze that period that time actually nze nafunako visa ya wano ogwasooka nefa n'otatambula neŋŋana okujja nga ndi Korea nenga njagenda omwaka ogujja nenziramu nembasaba ne bambuuza lwaki tewagenda luli bakubuuza bagamba nga mimanyi nti nalinamu obuzibuzi my mom was sick and swap traveling fine ne bagikuwa ne bampa endala ekyandeeta bunnyogovu muzira mungi kati bw'otunuulira distance ne environment wasala okuva e Korea okujja wano wetuli e Isirayiri lwaki mu nsi zonna bwe wava eri walowooza kujja wano first of all nze ndi mukazi mukristaayo nze nali manyi Yesu nga bwe tukkiriza ngaffe nga njagala kulaba nkakase kati ate Korea nalinga muyimbi nga nkulira scripture union SU njimanyi ku university kati nga nina nnyo Mukama nga ndaba bwe natuuka wano ngenda kuyimba ekitiibwa kya Katonda kye kubanga yali wano so with that spirit it really pulled me kubanga nali siri wakujja no nali ngenda to adjust kugamba to okwongera ku misomo gyange e Korea that was Belgium wali ogenda sala ogende Belgium yes from Korea to Belgium ngenda ku upgrading naye
nensula ID nendoza katunda akikola kigenderedde nti ID egwe nemba photocopy kwembase ne bagigana but the process of my ID to get a ID mu ngalo yali etwala weeks singa 3 ate ngeri semester etuuka mangu so I applied to countries bali we bankola bwe but nibagamba we need an ID ate nga ndaba my period of time egwayo obudde nga bugenda zira gujja ninteke Korea ne bampa weekend ne bansindika email ne banga come for your visa. Okay, Extradigest mugoba nsonga Ibrahim Kasage manya gange tukola ne banywanyi baffe aba Sun Cargo Shipping Company ku Arua Park basa abazemali from China to Mombasa bekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo era nga kubira omulanga nti omusubuzi enaali eyo the only trusted company shipping company ya cargo abajise Sun Cargo Shipping Company atenga banywanyi baffe aba Roast Coffee Academy batendeka ba baristas era basangibwawo najja nankumbi ku Stella nga kwotadde ne ku Alwada Mola Airport Road UAE Abu Dhabi ojjo kubanga obasanga bekwate buli kimu kitambule bulungi. Okay, gwe okufuna ekirowoozo ky'okujja wano wali olina omuntu gw'omanyiwo yena? Yeah, I had a friend nga wali naye nga teyaŋŋambako kintu kyonna nayagala ngezeko ewantu ewala nga ndaba sijja sobola mbeera ya Korea kwe kujja wano kubanga nali mbeera nzekka first of all I rent ate nga emirimu mu winter giba mizibu nnyo ate emirimu nga gy'amaanyi nnyo nze nakoganye Korea because you use energy so nendabya ddala nga tomalaako sijja malako n'abasajja bagidduka but because nze nakulanga you know what hustle naguma nembera yebbanga eryo nendyoka nsawo neŋŋamba no I have to find a way out ate nga sawa kuddaka because nali sina kyennina Kampala akasente konna ko wakola tolina kye waweerezanga Kampala tewateekateekayo Korea you work and spend jukira nali nsoma otambula nze nali we nali nsomera ndowooza essaawa ng'emu n'ekitundu okuva wensula tutambulira mu trains you punch a card you don't use cash bw'oba teriiko ssente totambula tova mu kifo no tova mu kifo kati omutwalo gwe Korea oba gulimu omutwalo 10 egye Kampala ninga tulina ssente Kampala so kati omutwalo gumu ngutambulirako ennaku nga 3 emitwalo gyammwe 10 so okay wano bw'otuuka watuukira ku ki? Bwentuuka natuukira mu hotel nomala mu bbanga ki? Olunaku lumu novaamu n'ogendawo? Nevaamu nenzija nengenda netandika nenzija netandika onoonya empapula zaawo. First week nga wakatuuka wano wayisibwa otya yakuyisa etya? First week waliwo omwami yannyaniriza ne family ye bambi. Muna-Uganda? Yes. Oh, that's great. Good. Bali mulungi nnyo era sirimu erabira for the rest of my life. Bambi nabeera nabo weeks 2. Okyabawuliza? Mbawuliza. Omanyi Bannayuganda? Yeah, no matter what happens, oyo ye kubanga namukubiranga tamanyi. Namugamba nangamba jangu ngenda ku receiving era bwekyali. So weeks 2 wezayita nze nalina mu akasente jikira nali nze. Nimpangisa ennyumba yange. So currently what are you doing here? Currently I'm working with kids. Oli mu baana? Yes, 2 babies. Boka? It's a family. It's Jamani, you're not taking care of a kid. You are first of all, you know, bad. Abaana bayudaya? Bayudaya. Okay. Nabafuna ba weeks 2. Kati bali mu bbanga ki? Mwezi mwaka gumu. Wow, that is very good. So mu relating bulungi? Banjagala. Bazadde baabwe bakola ki? Babeerawo. Bazadde baabwe muyimbi wano. Muyimbi wa mukyala? Musajja. Nambeemu wano almost. Ye kamiliyoni wa wano? Yes. So the family jendimu is a musical family. Bakuwe kolabo. Lwaki tokuwa kolabo oyo? Akimanyi nti oyimba naawe? Yes, because most interviews in school ndi mu nyumba ye. Wow. Is that Zoom, eh? Zoom mugama, I have an interview. Of course, I'm not a slave.
n'abakozesa balina okimanya nti human being you have to relate with your boss. Toli muddu. So wamaanyi nnyo oyo omusajja wano. Nnyo. Saagala mwogera linnya. Muleke. Naye wamaanyi nnyo nga gye nkikomeza. Kamiliyoni wa wano. Kamiliyoni n'okusinga. Kenzo wa wano. Bobi Wine wa wano. Yes. Bebekulu wa wano. Bempangala nabo buli lunaku. Lutalo wa wano. Yes. Wow, that is very good. Kakati, njagala tutunuulire olwaleero wano woowangalira abantu ebweru eyo ebyogerwa ku nsi eno bewulira. Amasasi, obutabanguko, kuttingana na biki. Mubivuunuka mutya mu abawangalira wano? Ensi erina protection. In that inti. Ojja kwesanga nga baba n'abasuula bomu bagenda kwalatinga buli muntu. Bateekako akagombe. Nekakupa buli wamu, buli muntu akawulira wano amanya we are in danger. Because bano abantu buli omu agenda mu magye. High school, oluva mu high school magye. So they know what to do. Kati enzimba y'ennyumba zaabwe nga bw'oli wano kuliko safety house. Bomu neweekubako tekigwa. Byonna bigwa. Kyonna kisigalawo. Yo neesigalawo. Buli kizimbe ekizimbibwa. So alarm bw'ogiwulira odduka genda mu safety house room. Era kuno nakwo kweziri. Nga bomu teyitamu keba emiizaya. Okay. Yes. So that's how we survive. Kati omusajja tonafuna musajja. Nawano wati mbuusa. Buli muntu alina okuba nga yafuna omusajja. Korea tewafunayo musajja. Korea baju basosoze. Kati wano nawo tonafunawo musajja. Atanajja naye nga nja mufuna. Oba oyagala kudda Kampala ofuna omusajja. Abasajja baana basinga bafumbo. Naye ng'era sobola kuba nga sina boyfriend. Oyina wano? Teri tompa mugundi bo. Muki mu Yudaaya? Muki? Munnayuganda. Kade mugamba abantu basusula naawe ofuna bannayuganda. Wali Korea ofuna munnayuganda. Ne wano ofunye munnayuganda. Mu mutima ogwange feelings z'abasajja abayosizifunango. Sitebanku kale ne bwe babakwanye. I don't connect. Tomuka. Simuka. Sirabawo nnyo. So olina munnayuganda wano. Kati yanjagala omuntu antegeera nti tuli amatooke, tuli ebinyeebwa. Kugira we connect, we love. You know you. Oyagala nga ne musaawe eri okuyimba, oyimba nnyimba z'ekyaddondo mu kikolwa. Engazi. Oyagala ne saawe eri. Nga gwe. Ekyo nkyagadde ate by the way your point gy'oyinawo. Mu byonna akabonero woofunye. Of course that's me. I don't sagala nko bukyangamba. Omuyimbira ku nnyimba z'ekyaddondo be wazeerabira. Mu ssaawe eri ey'ekikolwa. Ezo ziri automatic. I know. Tulina Tyana Bax mwana muwala munnayuganda naye nga awangalira Israel. Of course nasazeewo nfuneyoko ku bannayuganda wano tukolemuko interview nabo. Tulabe bambi obulamu babusanze batya, mbeera etambula etya. Wano waliwo ekitebe kya Uganda wano. Waliwo embassy ya Uganda wano? Tewali. So in case nga mulina obwetaavu embeera nga waliwo ekiguddewo nga kikutte ku munnayuganda muddukirawo? Actually, I thank God nti so far tuwaddewo na kyamaanyi nnyo kiyinza kwetaagisibwa oba government obaki. Naye ng'ebizibu bya bulijjo bibaawo. Basibye oli so tujja mu community. Nemwekolamu omulimu? Twekolamu omulimu ne tuyamba ali munda. Ne tumugjayo. Okay. Alwadde ne tugenda ne tumukyalira. Nga wemanye tumukwasaganyizaako sente z'eddwaliro. Wano buli muntu alina insurance. Kirungi nnyo. So bw'olwala tekyetaagisa nnyo nti sina sente za ddwaliro. Nange nalabye nga tujja ab'embasi baŋŋambirawo. Ne baŋŋamba oba tolina insurance ne obeera n'ezisasula first class 10 totawaana. Yes, you have to do this insurance. Okay. Tyana, lastly nga tuwunzika twagala kutaba before we go. Tusiigire ekifaananyi bannayuganda abawangalira wano obulamu bwabwe buli buti okutwaliza awamu in terms of living. Abantu abasinga bannayuganda
Kicho okutegeeza mu ekyo in terms babeerawo batya like obulamu buli butya obulamu bwawe buli butya obulamu bw'Abannayuganda n'okukola abasinga tebajja ku party because of work naye ate abantu bali mu kufa nnyo recently tufunye abantu babiri aba Nigeria naye baka n'atazuuka bafaaki work bakola nnyo wano olaba omujju kyakwagala ku eki ng'oli ku mulimu tafuddeyo okozesa awa 2 ayagala kulaba ng'okola kyekibagatta gwe ominimizinga olw'obulamu bwo tukolera mu chemicals enkambwe nobeera nga bw'oba olongoosa nnyumba ya muntu chemicals ezirongoosa like toilets what they are very very bad very strong for human life so kati bw'ozibeeramu ennyo otandika okufuna endwadde so we just have to be careful naye nga ate sente zebagaba nnyingi kati olw'okuba omuntu mu lugube agenda naye erabira nti agenda kumalawo omwaka gumu afe so kati ekintu ekiri ku bannaffe abasooka muno Banigeria bw'atuuka ekamala emyezi egi n'afa ne bamubika ne baweereza ebifaananyi nga talwadde omubiri ebibumba byafa mitima mifu si kuba nti anywa enjaga oba anywa sigala no naye mu environment mwawanga lyakola omukka gwabadde ngaasika abasinga no bakola mu restaurant abamu kati bakozesa machines teboza na mikono teeka ebintu machine n'agigala neyoza n'agibikula omukka ogwo buli wegujja n'agusika gwina kye gukula munda chemicals zino buli woobeera ng'oyoza ekintu n'ozisika zo zikola kye zirina kukola because they are not made for human. Sente ya wane zitowa etya compared ku yeewaffe ekyaddondo zitowa because nti akakadde wano shefu 10 yakadde ke Kampala nusu 10 za wano ke kakadde ke Uganda nusu 10 gwe mutwalo 10 lwa wano mutwalo gw'ekyaddondo era nze okungamba okugulira wano ebintu oba ng'ongambye nti ngulira kino akutte sente ogenda e Kampala n'okigula oba onsinza emirundi 10 kubanza wano osobola okuspendinga emitwalo 3 mu dakiika 2 n'ogenda e Kampala n'ogula emitwalo 3 box y'ebintu kati lwaki oba ozonoonerawa okay tetugenda kubanga tusukkawo twagala kubanga tumuleka ku social media abantu bakufollowing batya that is on Facebook, YouTube, Instagram n'emikutu emirala amanya gange nze Tyana Bax ku social media era nkozesa Tyana Bax oli spelling otya Tyana that's Tyana that's Tyana and Bax Bax okay nino olimba lwange olupya omukutu olubadde lwakafuluma omwezi nga gumu si lupya nnyo naye genda olulabeko ku YouTube yes ku YouTube nekirala I was nominated best artist in diaspora babikusaba bw'oba olabye linki wonna ku mikutu gyange gyonna nsaba okirikinge oba kunominatize mu awards ki high school awards very good so high school awards zinoonyeko zonna we ziri ayagala okuntegeera ennyo so okunsanga ku Instagram I'm always available there my Instagram ye up daily life of someone buli muntu bulekanaku oteekayo leero liwe nti kafaananyi nabadde eri so I'm there on Instagram I use Tyana Bax Facebook the same name Tyana Bax na YouTube even on Twitter also kuteekamu Tyana Bax n'onfuna okay tweyanziza nnyo obudde bwo n'okuba nti oli muntu ali cooperative and social tweyanza nnyo tweyanzege y'omu ku bannayuganda benzize enjogera nabo nga sinaba nakujja wano Israel tubadde tuwuliziganya naye because of her music down there nja kwongera okuba nga muleeta via Zoom tulabe ne bonaabozze Kampala emyaka 3 gino wali okomewoko e Kampala sinabakomawo I miss home so subira kuddayo ddi e Kampala challenge eriwo nti nkomyewo naye olinaki bw'obeerawo e Kampala kigenda kususitaininga kyenkanaki you know you have to be smart I love music people want to see me but if I come back will I stay will you still want to see me oba kitegedde so if I stay here I give you music if I feel like I can stand expect olina ekintu kyakyo oli mukola e Kampala eyo ng'oggyeko music kiba kya buli az'amaanyi mba neeri az'amaanyiriza apart from music I love farming I'm too much in farming farms so I have a target that I'm njagala okutuukiriza nkomewo ebintu byange by the farm zange olina okuziranga inshallah zisangibwawo
ngenda njazi kugaba gumikiriza. Okay, Tyana, before we go, tumira ya abantu bonga babiri basatu tudduke. Oh, banaye tumirako daddy wange. Is the ye musajja ya gwe nali singa okwagala nga sinatandika bintu bya love. Yeah. Mutumirako nnyo ne boyfriend bamuli awo banaye. Akadde konna. Tata wo bamuyitani. Tata nge bamuyita mwami bakawulindi Matiya Bashir. Okay, that's very good. Yes, yali mukristiano nasiramuka. So kati Bashir. Jali mulamu. Matiya, jali mulamu. Okay. Tumirako mama wange, azaala n'omukyala mama Dina. Tumirako mwami Kayizi Joel. Tumirako manager wange Brand Times, Baga Piper, Flex, Sebukedde TV. Bana y'abantu bana. Kato Flex Chris, oyo blood wange. Mutima wange. Chali wange oyo. Bana mwenna tumirako ba sisters, brothers. Bagala nnyo. I love you so much. Thank you. Ugandan community Israel nayo nze mbatumiddeko nange nyakulumira ku Raga Piper kyakabinyo muganange nsigadenze Ibrahim Mukasa kulwa Extradigest mugoba nsonga inshallah bwe ndiba nkomyewo wano again tujja kuba tumunonyako tukole naye interview mbagala nnyo Allah bakume blessings mubere bulungi tukwatagane nate omulundi oguddako tubadde wano Israel Tel Aviv we tukolede this interview n'omukyala Tyana Bax mukyala muyimbi mu following on social media kyakabinyo sigadenze Ibrahim Mukasa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Special thanks to Idris Daniel Keith Antone mubere bulungi mweraba I sign out.